Ampuliriza nkulamusiza kunyo enajjo sinzira okuliriza emmandu so 89 akatonnyeza bbiri CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. Olunaku lwa balaza ennaku z'omwezi 20 omwezi tuli mu gwa 10 tubuza emyezi 2 n'ekitundu oba emyezi 2 n'ennaku 10 omwaka guno tugukuba olukumu mutwe byewateekateeka okukola kubuza bulijjo nti otuuseewa. Nzera Mmeka Kalule akulamusaako programu kkirizo bagaana mumanyire ensonga ez'enjawulo nga bwezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya wiiki empya era tugenda kugitandika tutambule nayo. Ensonga nyingi eziri mu ggwanga tugenda okutambulira naye musawe n'esooka eddakiika zino zitandika nazo nina Father Joseph Mukiibi. Father Joseph Mukiibi ono yatwala ebyamawulire mu Lubaga Cathedral. Mbanjogedde kikyamu Father? Musaze kulere Kampala. Yes, manyono muko tuba twetereza. Father Mukiibi tulamuseeko. Neyanziza nnyo Mwamira Mmeka nkwebaza emirimu gy'oweereza wano. Abatuuliriza abali ku CBS FM nsanyuse nnyo okubeerako wano mu mpewo za Buganda. Weewaawo. Tuli basanyufu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka olwa project eno. Kubanga etuyambye nnyo okwongera okunnyikiza okwagala kwa Katonda n'okwagala ensi yaffe ate mu ngeri enjawulo okwagala ensi yaffe Buganda. Weewaawo. Ampuliriza Father Mukiibi ono tubadde naye akabanga okuva emabega kaawo wajja ono nga twogera ku kijaguzo eky'emyaka 10 ekya Lubaga Cathedral okuva lwe yatukuzibwa. Era ennaku zetwayogerangako nga tuli mu myezi giri egy'emabega nga tugamba 26 ogw'e10 katugamba ku Sande ejja. Twagala kutunulira mpuliriza mu nteekateeka ebijaguzo eby'emyaka 10 ebya Lubaga Cathedral biyimiridde bitya yabaffe tubadde nga wano tukubiriza abantu muleete ssente tukole kino tukole kiri bazireeta enteekateeka zitambula kiki ekiriwo. Neyanza nnyo omukulu Mmeka okusookera ddala njagala okutuusa okulamusa eri abatuuliriza bonna okuva eri kitaffe Ssaabwepisikoopi Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere. Abatumidde nnyo era wano ndiwo ku lulwe. Abeebaza okusookera ddala olw'okwagala n'obumu bwe mulaze mu nteekateeka zino mu ntereeza zino ez'okujaguza emyaka 10 egya Lutikko y'e Lubaga. We twajjirako wano emabega twayogeranga ku myezi ne twogera ku nnaku obudde butuuse kye twabategeezaako kituuse era tugenda okujaguza ku Sande eno ku Sande eno nga 26 October oba mukulu kusa bitungotungo 2025. Omukolo gugenda kubeera gw'amaanyi era entereeza ziri mu jjiya nene era abantu bonna kitaffe Ssaabasumba abakoowoola okubeerawo ku lunaku olwo. Yesebo kitaffe Ssaabasumba n'essaza ekkulu ery'e Kampala ayongera okubeebaza olw'omutima gwe mulaze essaza ly'Obukatoliki lino. Abantu bangi Mwamira Mmeka bawaddeyo ettofaali mu kwongera okulungiya Lutikko yaffe eno. Era bw'otuuka e Lubaga mu budde buno olabanga ebintu bikyuse nnyo. Bikyusikidde ddala. Lwakuba nti abantu beewaddeyo okutona, abantu beewaddeyo okugaba mu kugaba. Ensimbi zizze era ebikolebwako birabika. So kijjukizo eky'emyaka 10 olujja wano lumaze okutereezebwa. Olujja we tunaatuukira ku lunaku lwa Sande nga kawerette. Bw'ate bw'olaba awo nga bwe twabagambako abantu ba Katonda bw'oba ova eno ku Bigoma ku Lubaga Road ng'oyambuka parking yard ekoleddwa ya myaliriro 2 ng'ova ludo ng'ova eno ku Lubaga Road
ng'oyambuka kuliko abatazimanyi nti nga ova no ku luguudo lw'eddwaliro weetolola eddwaliro bw'oti ova ku luno waliwo ekifo kye bayita ewooma oba ku divine village yes. Oluguudo olwo olutuukira ddala erubaga oluva ku ntawetuwa ne luleega butereevu erubaga ne lwambuka bw'otuuka lusalamu bwe ruti bw'otuuka waggulu awo olaba nga parking yard ezimbiddwa makula ng'ekijjukizo kubanga mu kunyiriza ekiggwa kino twagala abantu ba Katonda basinze bulungi nga basobola okuparking ekibadde kitawanyako emabega awo ebadde parking kati parking eyo ey'emyaliriro ebiri ejja kuyamba abantu abanajjanga okusinza okuparking obulungi mu ddembe ate n'okulokola obudde mu kusinza kwabwe bw'otuuka mu lutikko munda makula eyo yoteddwa bintu bingi bikoleddwa agiddwako engalo tenaggwa ebuzaako katono wiiki eno naye bwe tunagenda okujaguza kubanga bwe tugenda okukuliza emikolo emikulu egy'okujjukira emyaka 10 so bwe tunaatuukira ku lunaku lwa Sande nga buli kimu kiteredde bulungi so Ssaabasumba abeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire eddala olw'omutima ogw'okwagala omutima ogw'obumu ate n'omutima ogw'okwagala Katonda wammwe mpozi n'ekisaawe ekyali ku kimu ku bijjukizo waliwo ekisaawe waliwo ekisaawe yes nakyo kikolebwa kuba yegenda okubeera emikolo egy'okwesanyusaamu nga tujjukira bwe tunaamala okusinza ffenna tujja okukkirira mu kisaawe ekyo kyebategese naye wano mu kusinza bwe tujjawo tujja kujaawo ebitegekeddwa bingi abantu bwe bagenda okutuula munda ne wabweru yes kubanga ku bantu abagenda okujja ku myaka 10 kubamu akafaananyi nga ndaba ffenna tujjudde bwe tuti omulala talengera munne kati era okwongera okulokola ekifo kino olunaku lwa Sande abaana be bayitiddwa Sande newedde abaana bo bayitiddwa mu ssaza ekkulu ery'e Kampala ne bajaguza ebijaguzo ebyabwe eby'emyaka 10 kaakati Sande no y'abantu bakulu kitegeeza omuwendo gw'abantu abanajja mu lutikko guyinza okendeera gujja kuba gukendeera abaana kuba tebajja kubeerawo yesebo so Ssaabasumba entereeza eno agy'omulimu omutwe era oluvannyuma lw'amagezi ge tulabe nga buli kimu kijja kutambula bulungi bwe tunamala okusinza nga tukkirira mu kisaawe kinene bulungi kinene bulungi tewali atajja kutuula yesebo enteekateeka y'olunaku yegenda kuyimirira etya enteekateeka y'olunaku nga tetunagituukako waliwo ebisooka ebituyingiza ebigenda okukolebwa mu wiiki eno kati nga bwe nkugambye ku Sande abadde lunaku lw'abaana nga bajaguza kati olunaku olw'enkya ku lwokubiri era waliwo emisomo egigenda okukolebwa ba Missionaries of Africa ne olunaku olwokusatu Ssaabasumba yataddewo nti abantu bonna bagende bejjuse olw'okujaguza emyaka gino 10 tugenda okutuuka mu budde buli nga buli omu mutukuvu anti bwe twogera ku kiggwa twogera ku muntu omulamba omuntu omulamba yandibadde nga mutukuvu munda ne kungulu kyekitegeeza ekiggwa ekyo so kitaffe Ssaabasumba n'atuteerawo obudde obw'okujjukira amasaakalamenti gano agafuniddwa mu lutikko bantu bangi babatiriziddwa mu lutikko eno abantu bangi bagattiddwa mu lutikko eno abantu bangi bafunidde obusosolooti mu lutikko eno n'amasaakalamenti amalala nga bwe tugamba eno mu nzikiriza yaffe nti ke kabonero akalabika akalaga ekitalabika so tulina okujjukira amasaakalamenti ago mu ngeri ey'enjawulo kaakati olunaku olwokuna tugenda kubeerawo n'omusomo public lecture kwata kuki kujjukira emyaka 10 public lecture yegenda kubeera mu lugendo kwegamba abantu bamanye wajja envudde ya lutikko eno entimbe
zigenda kubaawo tulabe ebifaananyi eby'emyaka gy'olukumi mu olwenda. So ku Lwokuna ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa emu wagenda kubaawo public lecture oba omusomo kwongera okutuyigiriza biki ebibaddewo mu myaka 10 egya Lutikko eno. Era ffenna tukulubirizibwa bassebo ne bannyabo okujja okwewulirirako n'okwerabirako kuba bagamba eyeetuukidde tanyo matabangufu. So abantu ba Katonda mwenna ku Lwokuna nga 23 olwa wiiki eno tugenda kubeera n'omusomo ogwo bagenda kutuyigiriza era tusuubira ne Katikkiro okubeera naffe. Kubanga toyinza kwawula ssaza kkulu ery'e Kampala ne Buganda. Ndowooza mwamira mmeka ojjukira lwe nataanya ensonga wano ne nkugamba nti Lutikko we yazimbibwa lwali lubikiro lwa Ssekabaka n'alutonera Obukatoliki. Kale no olaba nti tuze enkwatagana y'amaanyi. So tubakubiriza abantu ba Katonda mwenna ku lunaku Olwokuna okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa emu mujje muyigirizibwe mwongere n'okunyonnyoka biki ebikwatagana ku kukkiriza kwaffe ate mu ngeri enjawulo nga twongera okujjukira emyaka 10 egya Cathedral eno. Byonna bya bwereere firimu tugenda kuzirabira bwereere. Anti abantu babadde baleeta ensimbi zino nga zitetenkanyizibwa bulungi kubanga buli omu alina okuganyulwa mu nteekateeka n'entereeza eno. Ate olunaku Olwokutaano tugenda kubeerawo ne saakalamentu erya penitensiya kwenenya. Toyinza kugenda mu maaso ga Katonda nga toli mutukuvu. Olunaku lugenda okutuuka nga buli omu atabaganye bulungi ne Katonda ng'atabaganye bulungi ne bantu banne kubanga ekyo kireetawo buli kadde obumu mu mwoyo ate ne muki ne mu mubiri. Ani agenda okukulemberamu awo penitensiya Ssaabasumba? Kitaffe Ssaabasumba yategese nti paalishe zonna ez'e Kampala 76 abakristu bagende mu paalishe ezo gye zisangibwa nga tetunatuuka ku lunaku olwo. Ffenna tetugenda kujja Lubaga ffenna ku Lwokutaano. Abakristu abantu ba Katonda bagende mu paalishe zaabwe bafune saakalamentu lino. Mbadde mmanyi nti nno tugenda kukeera Lubaga ffenna tugenda wa Ssaabasumba kitaffe mu Katonda nedda so. Anti gwe twogera ku Lutikko tuba twogera ne ku bigo ku bifo ebyo sazekkulu erya Kampala lyonna ery'e Kampala. So abakristu abantu ba Katonda mwenna mujjukizibwa nti ku Lwokuna kitaffe Ssaabasumba ataddewo omukisa ogwo ku Lwokuna kulaba gyenvudde. Ku Lwokutaano abantu bagende batabagane ne Katonda batabagane ne bantu bannaabwe. Ate olunaku olw'omukaaga kitaffe Ssaabasumba ataddewo ekijjukizo ekirala. Tugenda kugulawo museum etterekero ekkaddiizo bagenda kugiggulawo n'abantu abayitiddwa kubanga ako nako kabonero ka nkukunala okulaga wa gye tuvudde n'ebyaffe kubanga ebintu bingi ebikoleddwa mu myaka 10 ebizze biterekebwa. Ku lunaku olwo olw'omukaaga tusaba mwenna abayitiddwa abantu ba Katonda mujje mubeerewo ng'abajulizi nga kitaffe Ssaabasumba aggulawo ekkaddiizo lino kubanga batugamba nti omuntu atamanyi gy'ava tamanya waali tamanya gy'alaga era tamanya gy'alaga. So kakati era kabonero kankuna akatujjukiza okubeerawo kwa Cathedral eno emyaka 10 na byonna ebikoleddwa. Okimanyi nti Ssekabaka yatona essaawa emabegako eyo yagitonera Eklezia Katolika. Kati waliwo ebikulu bye tutasobola kubuusa maaso. So ekkaddiizo lino kulu nnyo mwenna abantu ba Katonda abayitiddwa tufube nnyo okulaba nga tugenda ate tubeere bajulizi. Nayo liri ku Lutikko kwennyini? Luli ku Lutikko wennyini e Lubaga. Bw'otuuka e Lubaga ng'oyingira mu parish mu kigo ku geeti awo ekkaddiizo eryo liri awo ku kizimbe ekijja waggulu mwaliriro mulamba kubanga bingi ebitwereddwamu. Kati ate ku Lwessande lwe lunaku kati katukomewo tunyweze olw'Essande omulundi gumu. Ampuliriza oli ku Manduso
njagala kujukiza nti Manda Mobile erese bundles 2 zigenda kukuyamba zibere ku simu yokumalinda ku 30 ate ngusasudde obusente butono mitwale 3 jokka kyoyagala kibakuwa oyinza bwoba wetaaga GB 20 zibakuwa eza data osobola okufuna GB 20 oba nofuna GB 6 ezokuba ku mikutu gyombi gwe kyolondawo kibakuwa nenga byonna bimala ku simu yo enako 30 nolyoka onyumirwa internet nga bw'oyagala n'okuba amasimu aga business ag'okunyumamu n'emikwano ebintu ne byongera okunywera okumala ennaku 3 niga *49# *49# ku Manda Mobile onyumirwe ate nga bw'okoleeza Manda Mobile koleeza Forest Zotreza kifo kirungi bategese ekifo ekirabika obulungi ddala sifa abolekera December Forest Zotreza bateddemu n'akajanja mu kutereeza ebintu byabwe balina ebisulo birungi nnyo bafumba emmere ya buli kika Continental Foods balina swimming pool twala abaana bawuge nobanga toyagala kuwugira mu yalukale waliwo eziriyo munda mu kibira ne bakutwala enogera n'owugira eyo kugamba obulamu ne budda bujja ebisulo kugambye nti birungi nnyo balina bukotegezi mu kibira ng'ogenda n'osula eyo bwobanga gy'oyagadde ate n'ekitundu n'ekirala buli kimu kirungi ebyokuzanyisa by'abaana weebiri olwokutano babeera live band ne bakuba lukoba ku lukoba mwembi w'enjawulo abeerawo sauna steam gym byonna weebiri Forest Zotreza kale nogenda owummule bali awo lweza ngodde kajjansi nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas kimmangaawo obeera obalaba omutimbagano gwabwe bali ku www.forestescaperesort.com oba kubire ku simu eri noti 7 8 5 oba noti 7 338 486 ojja kumanya ebisingawo nkyali ne Father Joseph Mukibi atwala ebyamawulire mu ssaza ekkulu erya Kampala tutunulira nsonga za bijaguzo eby'emyaka 10 egy'okutukuzibwa kwa Lubaga Cathedral. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kuli Father Mukibi tukyali naye Father okuddako katone mabega nsaba tuddeyo kati tunoneko olunaku lumu mu bufunze Manda awedde enkya Tuesday tulina ki kati olunaku olw'enkya wajja kubeerayo Missionaries of Africa bagenda kukulemberamu essaala zigenda kubeerawo e Lubaga abaseminaaliyo bonna n'abali mu bibiina by'obwannaddiini abo bagenda kubeerawo okwongera okuyigirizibwa abantu ffe mu lujjudde tetuyitiddwa enkya bayitiddwa asobola yenajje yes okay sawa mmekaawo zigenda kubeera saawa 9 okutuuka ku saawa 11 ku lwokusatu tulina ki ku lwokusatu bonna abaagattirwa mu cathedral n'abaabatizibwamu nabo bagenda kujja okujjukira amasakalamento ago bonna abanaasobola ku lwokusatu sawa mmeka ate era enkya waliwo okulamaga enkya nadde sikikonyeeko waliwo okulamaga okuyooyoota waliwo abantu bangi abaasaba okuleeta ettoffaali lyabwe enkya Ssaabasumba abalindiridde saawa 4 saawa 3 ez'okumakya yes okutuuka ku saawa 7 okay era tujja kubeera ne misa ejja kukulemberwa Monsignor Archbishop Augustine Kasujja ku saawa nga byonna ebyokuleeta ettoffaali biwedde ezo saawa 7 kaakati ate ku lwokuna twagambye nti tugenda kubeerayo ne public lecture okuyigirizibwa abantu bonna okujjukira biki ebibadde mu myaka 10 nga bikwatagana ne Lutikko eno ey'e Lubaga. Then Friday ezo zigenda kubeera saawa 9 okuva ku saawa 10 okutuuka ku saawa 1 ku lwokuna okuva ku saawa 10 paka 1 okutuuka ku saawa 1 olwokutaano wagenda kubeerayo esakalamento lya penitensia okwejjusa oba mu lulimi luno olwaffe esakalamento ery'okutabagana ne Katonda kuba tulikkiririzaamu nti waliwo bingi bye tuyinza okuba nga tukoze ng'abantu nga tebisanyusaani Katonda kati abantu balina okutabagana ne Katonda ate ne bantu bannaabwe nga tetunjaguza lunaku luli ekyo kiri mu bisomesa mu bigo byaffe ebyenjawulo era Ssaabasumba ffena tujjukiza abantu ba Katonda okugenda mu bigo bafune okutabagana okwo bafune esakalamento eryo Saturday ku lw'omukaaga wagenda kubeerayo okuggulawo museum ekkaddiizo nga bwe twayogedde
ezo zigenda kuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 12 eryo lyabayirondemu abayitiddwa waliwo abayitiddwa bajje babeerewo ng'abajulizi ku lw'abalala okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 12 omukolo ogwo ogenda okubeererawo then kati Sunday nga 26 Sunday nga 26 olunaku olwo tubadde twesunga okuviira ddala ebbanga lyonna akatuuyo konna yes kati olunaku olwo nga tujjukira emyaka 10 era lwe lunaku lw'essaza ekkulu ery'e Kampala kuba buli Sunday ey'okuna tujaguza olunaku lw'essaza so emikolo egyagattiddwa olunaku lw'essaza nga tujjukira okukkiriza kwaffe ate n'okujjukira emyaka 10 tusabibwa ffenna ku lunaku lwa Sunday abantu ba Katonda ffenna abayitiddwa okutuuka ku ssaawa 2 ez'okumakya tugenda okutandika ku ssaawa 4 emikolo nga tewali ataataaganyizibwa abantu ba Katonda bonna abayitiddwa bonna bantu ba Katonda mbaliment nze atalina kaadi sijja bayitiddwa buli awulira waliwo ne babawadde kaadi waliwo n'abatulowooza bwe batamuwe kaadi tajja kujja ne kati mu budde buno ogaba kaadi eri abawuliriza bonna ngaba kaadi bonna bayitiddwa okujja okubeerawo ng'abajulizi nga tujaguza emyaka 10 abagenyi baffe waliwo abayitiddwa ne kaadi babagamba essaawa 2:30 ez'okumakya babeere nga batuuka kaakati ku ssaawa 3 bagenda okuwa omukisa ebyo byonna ebikoleddwa ng'obujjukizo olaba paaka yadde gye nkugambyeko egenda kuweebwa omukisa abantu bonna nga balaba wawe batadde ensimbi nkugambe nti nkutegeezezaako nti paaka yadde eyo yamyalirira ebiri abantu balabe we banaapaakinganga ate n'olujja waliwo ebirala ebikoleddwa ebiteekeddwawo era Ssaabasumba ng'ali n'abakulu abalala era nabyo bijja kuweebwa omukisa ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya ssaawa 3:45 tutandika ennyiriri okugenda mu yeekaalo okugenda mu walijja kubanga nzigale kati wane eggulwawo eyoyoteddwa kifo kipya buli tuyingira mu ekereziya tuba tuyingiranga tubanga abayingira mu Yeruzaalemu ekibuga ekijja so ssaawa 3:45 ennyiriri zitandika okuyingira mu lutikko munda omukatuliki wa budde era kyova olaba abantu ba Katonda mbalungamye bukyali baleme kutaataaganyizibwa ssaawa 4 zennyini misa entukuvu etandika ssaawa 6 zennyini wajja kubaawo aboogezi batono oba si lunaku lwakwogera lunaku lwakujaguza abanaayogera gye tuli balondemu ddala bayinza okuba 2 oba 3 ku ssaawa 7 zennyini ffenna tuba tukkalidde mu kisaawe kiri kye twogeddeko abantu bagabulwe abantu basanyusibwe abantu beewummuzeeko ssaawa 7 naye nga era mu byonna tugenderera okujjukira ebirungi Katonda byatukoledde toyinza lunaku lwakwebaza ate omanye omuntu mu kwebaza alina okusanyukamu ng'ajjukira ekisa Katonda n'okwagala byatugiridde kaakati ku ssaawa 7:30 zennyini okugabulwa kuba kutandika dakiika 3 zitumala okuva eno tukkalire tutandike okuwunya mu gwaddyo abantu balye abantu banywe mwami Lameka bw'ogenda ku mukolo nga tekuli kugabulwa guba gunyumye omukolo gunyuma mmere gunyuma mmere yagugumiza twalidde era kituyamba okujjukira so ku ssaawa 7:30 zennyini abantu bajja kuba bagabulwa kaakati awo ebigenda mu maaso bigende Ssaabasumba agambye paka w'oyagalidde freestyle birala ki ebigenda okutubeezaayo ddala mu kisaawe eyo tugenda kufuna ku bandi amazina tugayita amaganda gagenda kubeerawo nankasa zivuge
n'abayimbi ab'enjawulo baayitiddwa okwongera okusanyusa abagenyi n'okujjukira emyaka 10. So kitaffe Ssaabasumba abayise mwenna mubeerewo ng'abajulizi twebaze Katonda olw'ekisa n'okwagala byatugiridde okusookera ddala ate ekyokubiri tusanyukemu emyaka 10 giri wala tujaguze ate mwamira mmeka nfunye omukisa ndiddamu okugijaguza 10 ekirala buwangadde nnyo obudde kubaliwo bameka betuli obudde buno bameka abalijaguza 10 emirala kuba jukira tujja kuba tumaze okugenda ffenna bonna abakola omulimu guno abazimba yeekaala eno tebakyaliwo Katonda atuwadde omukisa nti okujaguza emyaka 10 gituukidde mu budde bwaffe kaakati tuteekeddwa okwesimira mu ekyo tutegedde okujaguza n'okusanyuka kubanga Omukama atuwadde omukisa oba emyaka 10 emirala tugisabe tunaabaawo katusabe busabi kubanga omanyi lwaki baalisa abaana okujaguza babeerewo ng'abajulizi bakijjukire emyaka gye bulijja be bali baabakulu abaliwo bannange ate nga be bazaayi aba tetusigaddewo nga babiri tusigaddewo twaliwo ng'emyaka 10 bagijaguza era baatuyita abaana banywedde abaana baalidde ne beetikka n'okwetikka kituufu n'okuteekateeka omulembe ogujja zijjukira mu kyalo eyo twalinaga omuzeeyi waffe nga mita Sseŋŋendo kyalise nga twamukaza akuli akyapakkadde naye nga tugamba nti bannange nze ŋŋenda sawa yonna nvaawo naye mulimu gwa Katonda mugunyweze kati yafa naye omumuli gwe yakoleezamu ffe gukyayaka anti Kereziya tekoma kuffe waliwo emijiji emirala egigenda okukola ki okujja naye obudde buno obw'emyaka 10 butuuse nga ffe tuliwo so tulina ensonga ey'okwebaza ate n'okujaguza nyongera okujjukiza abantu ba Katonda nti olunaku olw'enkya waliwo abataafunye mukisa kuleeta taffaali mujje Ssaabasumba agenda kubaaniriza ate ne ku lwokusatu puroguramu eyo eyayooyoota ekyagenda mu maaso ng'abantu balamaga nga bajjukira emyaka 10 so mwenna mwaniriziddwa abalina ettaffaali abo bonna Ssaabasumba abalina akakwate ku Lubaga Cathedral abalina akakwate ku Lutikko y'e Lubaga mujje musisinkane Ssaabasumba muweeyoyooyoota wammwe tugenda okujaguza ku lunaku olw'Essande nga tweteeseteese bulungi ampuliriza oli kumanduso njagala kujjukiza nti CBS Radio ebika yali mukozi munaffe wano yali mukozi munaffe Kagolo Mayanja yali asoma birango ku radio eno Mukama amujjudde mu bulamu bw'ensi Kagolo Mayanja ono abadde wano yabeera wano okumala ebbanga era omuzindalo gw'ebirango yagukwata okumala ekiseera naye olwaleero tasobodde kuzibya era emyaka 10 egya Lubaga Cathedral tasobodde kugituukako enteekateeka z'okuziika zijja kubategeezebwa kitalo nnyo ekya Kagolo Mayanja Mukama bw'atyo amuwummuzza. Njagala kujjukiza nti Salam Bank ekuleetedde akapya visa card etakwetagisa kuba na account mu bank oba mu Salam Bank. Oli musuubuzi ogenda kuhijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo owone okutawana ne cash. Okugifuna kyalireeta bya Salam Bank ku Rwenzori Court Semabega wa High Court oba kubire ku noti 3 bisatu lukaga 99 ne WhatsApp eri noti 7 noti 3 monane mirundi ena nkaga mukaga. Salam Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente z'aba customers bateekayo zikumbwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Brevard Sands Lodge eri Kalangala kifo kirungi kugamba bulijjo nti kikonderera ku mazzi ag'ennyanja Nalubaale Kalangala ku bizinga by'Essese bategese ekifo kigazi kirabika bulungi nnyo awakanya byengamba genda ko ku mutimbagano gwa www.brevardsandsrodge.com www.brevardsandsrodge.com olabe ekifo ekyamakula kirabika bulungi gardens nnungi otegekayo embaga yo nga yakitiibwa n'omukolo gw'engeri yonna
balina sauna James team byonna weebiri emmere bafumbe ya wano ne bweru w'eggwanga Continental Foods so nga ate mukwano ebyensula birungi nnyo balina ne MV Boulevard Speedboat gweyagala okukolera omukolo ku mazzi nga museeyeeya byonna babikolako bakubire ku nooti 771 611 864 oba nooti 7 8 334 funa amaanyi g'okuwangula ne momo buli omu alina omukisa okuva ne miliyoni zibeera 10 buli wiiki bazigaba MTN ezigaba buli wiiki miliyoni 10 gwenyiga bunyezi star 165 hash oba kozesa momo app osasule weewolewo investinge byonna bikole ate gy'okoma okubikola oyongera kugaza emikisa gye gy'okuwangula buli weeyongera okozesa momo n'okuwangula kubeera okwongedde maanyi enkola n'obukwakkulizo bigobererwa MTN oba momo erungamizibwa banka ya Uganda enkulu Father Mukibi bula batuuliriza n'ebigambo ebisembayo sebo nayanza nnyo nayanzeege abatuuliza mwenna mwebale nnyo okwekumira ku CBS FM waliwo bwesaagala kwerabira okusookera ddala Ssaabasumba musiimu nnyo olw'ab'amadiini amalala abayambye nnyo ku mulimu gw'okuyooyoota lubaga eno ne olw'omutima ogw'okwagala tegubadde gwekereziya yokka tegubadde gwekereziya yokka naye mulimu n'ab'amadiini amalala waliwo yabuuza ekibuuzo olumwami Dameka nti abali mu ggulu bokka bakatoliki kaakati lwaki tetukolaganira wamu kyova olaba ab'amadiini amalala bwe batuyita tusitukiramu kubanga ffenna tuli baana ba Katonda so bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire dda mubaddemu abasiraamu mubaddemu abangirikaani mubaddemu waliwo n'omulokole eyajja mubaddemu owa Buddha bonna bazze olw'ensonga eno enkulu so bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omutima ogw'okwagala ate n'omutima ogw'obuweereza n'obumu ekirala ssebo mwami Nameka abantu ba Katonda abasinga bamanyi nti Lutikko eno yabbulwamu mutima gwa Yesu Sacred Heart bw'otuuka mu biwandiiko e Vatican waliyo St Mary's Cathedral Lubaga abantu abamu babadde tebakimanyi nti Lutikko eno yabbulwamu Bikira Maria ye muwolereza wa Lutikko eno so abantu ba Katonda mwenna bali ku CBS abampuliriza erinnya lya Lubaga Cathedral ye St Mary's Cathedral Lubaga so tuleme kubanga tutaataagana mu mannya ago waliwo abawulira Sacred Heart St Mary's Cathedral Lubaga ate akasembereyo ddala ssebo njagala okutwala omukisa guno okwebaza olukiiko oluteesiteesi lukoze n'amaanyi obuteebalira okulaba nga entegeka zino enteekateeka zino zigenda bukwakku bulungi chairman w'olukiiko ye mwami Pius Mugerwa Mugalaasi omukulu oyo bamumanyi engineer mulamba nanyini ya Ibis Hotel ye chairman w'olukiiko lwonna tulina omukulu akulidde okunoonyaamu ssente omwami Kiyimba Freeman mukama waffe wano so tukwebaza nnyo abadde akulira akakiiko akanoonya ssente mulimu akakiiko ak'ebyamawulire kakulemberwa Father Richard Nyombi baka publicity mulimu akakiiko aka events kozi events mu Luganda mukolonge bugendo okutambula omukyala Beatrice Lugalambi Nalongo the marketing manager wa Centenary Bank mulimu ne ba members ba coopted members abayambye nnyo okulaba nga olukiiko luno luggumira lutambula bulungi omuwanika waffe Monsignor Rogers Kabuye ate tulina omuwandiisi omukulu nga Chancellor Father Pius Mare Sentumbwe naye ng'olukiiko luno lwonna alukulidde ye Ssaabasumba Paulo Semogerere so tukwebaza nnyo ssebo Ssaab'Episkopi olw'okutukulembera obulungi ate n'okutwagazisa okukkiriza kwaffe okutuuka eri Katonda abatuuliza mwena abali ku CBS FM nziramu okubeebaza olw'okumpa obudde omanyi ssebo omukulu omuntu akuwadde obudde n'akuwuliriza obwo bugagga yensonga lwaki mbeebaza abali ku CBS FM ate mwongere okujagala
n'okwagira obwakabaka tweyanziza webale nyasa webale tweyanziza nnyo ampuliriza omukolo gwa Sunday eno naye enteekateeka nga bwe tuzikuwadde okuyita mu wiiki beera kitundu ku zo ate munnyo naddala ku Lwokuna olwa Ssabbiiti eno kuva ssaawa 10 mpaka ssaawa 1 okulaba ebyafaayo bya Cathedral public lecture fenna tugijjumbire mujje muwulirize biki ebibadde mu myaka 10. Okay. Nkusibudde bandabire tulabagane ku Sunday. Mukama nga imubiise. Tukabira omukolo guno obadde ogutembeeta. Tukwatagane ku Sunday. Kina atwewunyisa nnyo nga tulabise. Mukama nga imubeezi tuli ffenna. Ssaabasumba mundabire mugaye nti musajja we Mukama oli gyali. Muko. Oli omwadde. Empuzi neyi muko. Ampuliriza katukomewo. Katonda abakuume. Amiina. Ampuliriza Imani Sokoli dakiika tubuzeyo ziri 9 tukone ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Ku ssaawa 2 tugenda kubeera ne ssentebe wa Kasita Uganda Haji Issa Sekito nga tutunulira ensonga z'ebyobusuubuzi ezigenda maaso mu ggwanga. Ebibuuzo bingi ku nsonga z'ebyobusuubuzi tulabyeko bannyini bizimbe nga bagugulana n'abapangisa okumala akaseera, amaduuka gaggaddwa mu bibu eby'enjawulo. Bano ne baggala wano, luli bali ne baggala wali, bano ne baggala wano, ne bali ne sinkano, ne zibaawo, naye era abasuubuzi ne basigala nga beemulugunya tezivuddemu kalungi. Tulabyeko ensinkano wakati w'abasuubuzi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo gyebuvuddeko. Twalabyeko abakulira ekitongole kya KCCA nga basinkanye abasuubuzi, emabegako waliwo ensinkano ezaaliwo wakati w'abakulembeze b'abasuubuzi ne Ssaabaminisita, waliwo obukiiko obwatondebwawo naye n'okutuusa kati gikyali miranga myereere. Ebyo ne bitwagala okutunuulira mu ssaawa ey'okubiri ne Mwami Issa Sekito. Ne mu dakiika zino ze tulina dakiika nga 10 ze tulina, waliwo ate era ebiwulikika wansi mu kibuga eyo abasuubuzi b'owino nti ate kino ate kiri. Nina Kamadi Bukenya wano omu ku bakulembeze b'abantu b'abasuubuzi mu katale k'owino. Tusige ku kifaananyi ekiri wansi n'oluvannyuma tugende eri Haji Issa Sekito. Kamadi Bukenya. Mukama wange. Ekibuga kirungi? Kibuga kirungi ssebo. Nobala obuweereza ssebo. Owino kiki ekiriyo? Kuliko bembaddeko nabo ku makyawo nga bagamba waliwo embeera etategeereka. Kaki ekiri mu Owino? Njagala okwebaza bannayuganda abasuubuzi bonna bebaza emirimu gye bakola. Njagala okusooka okutangaaza ssebo siri mukulembeze. Ndi omu ku basuubuzi abatunuulira ensonga. Naye nga tuzeewo ku nsonga ekiri mu Owino. Mu Owino wiiki ewedde twafuna okutiisibwatiisibwa amaloboozi nga gava mu KCC. Batugamba nti Mwami Haamu, kuba gavumenti yawa Haamu okuzimba omwala gwa Nakivubo ogwo okuva gye guva eri Kyaggwe Road paka ku fire. Ng'omwala ogwo naffe gutuyitako awo ku Owino ku Nakivubo Channel guyitawo wafaawo twawula ettaka n'omwala. Ne wiiki ewedde twafuna amawulire nti KCC yayongera Haamu fuuti 12 okuva ku mwala. Twagenda okubonamu nga fuuti 12 zigwa mu katale kaffe mu kifo kye bayita Produce. Era ebigambo byayongera okukakasibwa abakulembeze abali mu katale tuyinza okuta market master ne ba administrator. Mu KCC ani asooka okubibagamba mu KCC? Abakulembeze b'akatale ka Ssente bali ku ddembe mu kaseera kano. Kuba kati KCC badiployingayo. Tumuyite market master, tubayite ba administrator, bakola under KCC. Kati nga balumbye abasuubuzi b'omu kitundu ekya Produce nga bagamba nti temusuuza bintu mu lusitoowa buno obuliraanye omwala kubanga bugenda kumenyebwa bazimbe omwala. Twayongera okunoonyereza ku nsonga eyo ng'abasuubuzi nga tutidde bagenda okutuzira mu butuufu nga kyali kituufu kye baali boogera. Mu bwangu bw'ekitalo twatwala obuvunaanyizibwa ng'abasuubuzi mu katale ka Ssente bali ku ddembe n'ab'omu kitundu ekya Produce. Atamanyi Produce eryeringa ku wali Container Village, okuva Container Village okutambula paka Wamami Kitandwe wakati awo wali Produce batundamu binyeebwa na biki. Twagenze okwebuuza ku minisita wa Kampala kuba yatuli okumpi ate ye muntu waffe President bwe yatuwa ne RCC Safiki Nsubuga. Twagala okubeebaza.
basitukiddemu minisita wa Kampala ne mwami Safiki Nsubu RCC ne batukuba mwami Hamufu yatulemu okutuukirira yatuukako ali wala ne minisita wa Kampala ne RCC bamutuukiridde nga minisita wa Kampala Agateminsa agamba nti ekyapa ky'owino kyeyawudde n'ekyapa ky'omwala mwala gulina ekyapa kyagwo ate n'owino ekyapa kyayo kati wali nsonga lwaki mwami Hamu ayingira mu kyapa ky'owino nga talina lukusa olukusa olumuweebwa ffenna tukkiriza nti gavumenti yamukkiriza azimba omwala so si kuzimba katale Hajati n'ayogerako ne Mugagga Hamu n'atangaaza era ng'atangaaza Hajati nti sigenda kumenya katale basuubuzi babere bakkakkamu sigenda kumenya katale wabula ku katale okwo ku produce awo mbu waliwo obusasi abasuubuzi bwe bayongera ku buloko y'akatale naye nga buyiwa mu mwala kati bw'ayagala okuggyako atereze omwala ne wansi awo aterezeewo Hajati bw'atugamba naye nga tagenda kumenya abatayingidde wammwe mu katale abatayingidde waffe mu bigambo kati ebiriwo okuva ewa Hajati ne RCC era Hajati yalagidde RCC ajja alambula olwaleero lwakubanga alaba katafunye budde bujja tumusuubira enkya naye bw'otunuulira engeri gye bamenyeemu era webaba nga bakomyawo kikyali kirungi tebayingidde waffe tusaba mwami Hamu atambule nga bwe yatambudde abasuubuzi baadde bafunye okwegugunga era nga bakoze enteekateeka olunaku olwaleero nga bakoze ekiwandiiko namutayiika nga bagenda kukitwala wa sipiika wa paalamenti beekubira enduulu ne minisita bayingidde mu nsonga ne RCC wa Kampala ne basaba abasuubuzi bayimirizaako edimu ensonga azigonjoole kyetulowooza nti yazikoze kubanga Hamu yazze n'amenya waalina okuyita ng'ekyapa kyo kirina okuyita era naye bw'agamba ekyapa kyo kirina okuyita teyakutte ku buloko eyo gyetulowoozaako ey'owino teyagikutteko ye ekyayimiridde ekyaliwo tusuubira era nga tumusaba yatambule nga bwe yatambudde bamirameeka n'abatuwuliriza enkulaakulana mu kibuga naffe tugyagala naye kiba kyamutawaana nnyo enkulaakulana okujja n'esenda gwesanzeewo alina okutambulira mu nkulaakulana wesenda omuntu gwesanze abantu b'omawino awo balese mu bizibu nabakulaba era bali mu kutya kubanga gavumenti yabajjako ebyabwe kati bebajjako ebyabwe ate kati etandise okumenya kati bagaatulagawa obeerawo kale okumenya nga kuzze tebagenda kubajjawo basooke bayite abantu abakolera mu kitundu ekyo bagenda okumenya bafune engeri gye babasasulamu oba balage bagenda okubazza okusinga okujjawo okusenda obusenzi ti abantu mugende abantu baffe obulameeka wamanyi bakola mmere ya leero naddala waffe mu owino tuli mmere ya leero tubajja naga nti ngenda kujjawo kiraliikiriza era abasuubuzi babadde mu bunkenke nga bali mu kutya bali ku maggwa paka tugenda kuddawa tugenda mu budde bwa Desemba esizoni yaffe balugenda tusenda naye okusinziira ku bigambo bya Hajati byatugamba nti yabijjewa mwami Hamu amuga atagenda kumenya basuubuzi agenda bakwatako abasuubuzi babeere bagumu kale kaffe kakyaliwo era weekali tusaba gavumenti bwebanga enteekateeka etuuse ey'okuzimba akatale esooke gyeyogere n'abasuubuzi kubanga abasuubuzi bantu bawuliriza eyogere nabo bwe basasule bwe balaga bwe bateeke ewalala tetuyinza kulemesa gavumenti enkulaakulana yaayo naye naffe tubalimu kuba kati awo waffe yatuwaawo gwe mugabo gwaffe nga bannayuganda nga bannabutale owino teyambanza akolera mu nzekka nabeeka naawe kugattiramu gattako abiwaffe Butambala gattako abaawa bonna we ne bayamba kati bw'osenda omuntu abadde mu katale awo n'omukasuka ku ttale kibambire oba okoze bubi tusaba bekikwatako babanga bagala kulaakulanya kifo ekyo boogere n'abantu abantu bwe balira bajja kuwuliriza abantu beetefutefu okuwuliriza kubanga naffe twagala enkulaakulana nesi enkulaakulana kujja ate ffe tujjewo eyambe abanajja ekitulwanyisa ekitegeeza kati embeera ekkakkanye buli kimu akagugumu kakabaddeyo byonna bikakkanye so ffe embeera ekyakakkanyeemu okusinziira ku birwo kati wabula singa enebanga bavudde ku ndagaano ekyakkakkanyeemu ebigambo bya Hajati Miso bibuusabuusa tetubibuusabuusa kubanga minisita waffe wa Kampala tumwagala nnyo era gambye nti njagala okumwebaza kwembeera yabadde eri waggulu nnyo
Okay. Ne bwe yagiyingiddemu ne RCC wa Kampala Mamiss Africa Nsubuga twagala okubeebaza. Bwe bagiyingiddemu ajja tujja kubera okuŋŋaana jjo olw'abasuubuzi n'aboogereramu. Era abasuubuzi bamuwuliriza era bukedde ku makya baladdewo kajagalalo bakyali ku bigambo bye. Ebya palamenti mwabiyimiriza. Twabiyimiriza bwetambula. Twabiyimiriza okusira ku bigambo bya minisita. Okay. Twabiyimiriza embeera nga bwetambula naye nga tusuubira nti ebigambo byajja ti tujja dduwa ekitiibwa tusaba ne mwami Haamu naye abiwa ekitiibwa. Okay. Tutambule mu mbeera tuba na Uganda ffenna kwesigamibwa si ekirungi. Era tugamba mwami Haamu nti weetuli abasuubuzi weetuli ne bana batayisenze Kamada. N'abasuubuzi weetuli abakolerawo we bali kubanza epaati sijja nkoleramu nze nkoleramu eno endala naye nga nti konna tuteekekamu keekafuse era bonna te tusobola okwogerezeganya nabo. Asobola okuyita abasuubuzi baawo n'abanyonnyola kikyayagala nabo ne bamuwuliriza naye n'abawuliriza. Mwami Rebecca kizibu okutta ebintu butawuliziganya. Empuliziganya kisinga okwagala. Ateekewo empuliziganya wakati waffe wabanga n'abasobola okugana abasuubuzi ajja tuwaali ajja ti muntu waffe RCC waali asobola omuntu bajja tuli ne tumuwuliriza ne tukwatagana twagala enkulaakulana mamera mmeeka naffe twagala amazzi gatuyingire golone ebintu byaffe nabeera azimbye omwala n'aguzimbye bulungi naffe essanyu lyaffe. Esebo kale batulabira ab'Owino Kamadi. Amina sebo kale saba Katonda abakuume Ssaabasajja wangaale. Ampuliriza Kanzije ne Haji Issa Ssekitto twongere okwogera ebigambo bingi ku nsonga mpuliriza nga bonna kutegeezeza Haji Issa Ssekitto ssentebe wa Kasita Uganda amaze okutwegattako sebo tulamuseeko. Abalungi abatuuliriza mbalamusizza nnyo. Mukama mulungi seera kyonna Mukama mulungi ateze embeera ze. Era njagala obbalamusa n'ekiramuso ekisingira ddala okubeera ekirungi gye ndi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti emirimu mugikoze bulungi weewaawo okusoomozebwa kungi nnyo nno akakuba mukalabi kaakati ffe nga abalinayoko kalimiro awagwa enkuba wagwa nasooli n'olwekyo ng'ebirala byonna bisikatidde ng'ebirala byonna bituzoganya tuteekeyo empeke y'akasooli neyanziza. Okay. Ekibuga kiri kitya gwakibeeramu eyo gwakisiibamu? Ekibuga kirungi naye kirimu okusoomooza kwa njawulo. Abantu bakaayana erudda n'erudda mu kiseera kino twali badde twetega nga tutikkula okufa obufi. Okay. Owa mita 3 owa container namba ow'emigugu 2 naye tuli mu ntalo. Abantu ebintu tebivaayo muyuwala okujjayo omugugu ofukamira wansi ne weebaza Katonda. Enteekateeka empya eyajja yatataaganya nnyo mu October ono ng'ayingira November. Tewalirabye muntu ng'agamba nti aggala kizimbe. Naye olaba okugugula n'okuli wakati w'abalandiroodi abamu ne batenants kati ate luno olutalo terunyikira bulungi kubanga si bonna nti beeyisa bubi. Waliwo abateesa n'abaabwe banyini bizimbe kati ate abateesa n'abaabwe tibaagala kwegatta mu lutalo lw'abantu be batateesa nabaabwe agandi amunange ekyo mukituleetedde. Awange tutambula bulungi. Neffe tutambula bulungi. Waffe eno baludde okwongeza katugeze kati bogendako ng'eri enakasero mu hardware. Bwebabuulira ebya landlord ne tenant nti lwe lutalo agamba naye mwami Ssekitto temuli fair. Kyamazima twabagamba wano baatwongeza ebintu byaffe tubisasulira mu Mbaasa mwalimu okugjawo ekyo. Kati mutugamba ati byabupangisa. Mutugamba ati byabupangisa ffe waffe tuteesa nokkirira wammanga eno weewaawo nga waliwo okuzoganya nka abamu abapangisa abali mu bizimbe weekanga ng'ate bo balina endagaano ezitegekeka ne bapangisa abaabwe. Era olinga akugamba mwami Ssekitto mumalamu amaanyi. We twali wano nga tulwana abatembeeyi baabo tetukyalina nawoyisa kigere. Abasajja abakyalina tetukyalina kye tutunda. Kubanga obuduuka bwabwe butambuza ebintu Kampala yenna n'ebitundu gye tubitunda. Kakati ate gwe otugamba by'abalandiroodi. Kakati mwagala abalandiroodi tubakole tutya? Ebizimbe byabwe bw'oba okikooye ekikole ki? Kiveeko.
oyo naye ng'ali awo omulala nakugamba twala na wano n'omusolo gwa kilo na buli kati temutuddiza mwami Sekitto temuli benkanya mwatugaguzaawo wano nga tuggaddewo lipooti ya prime minister eruwa abaali awo nakugamba nedda akakiiko ke twateekawo okulondoola abantu abagwira abakolera wano obulimulimu obutono executive director yave wa prime minister nga alayidde nti enkya baba abo ku nguudo ngenda bajjawo ngenda kukwatagana ne KCCA nkwataganire wamu ne security organs endala ekyo si kizibu ngali maaso ga prime minister bwe twafuluma naga naye ekizibu ekyo mu kalulu kano nga kinene mu kalulu okitegedde kati ogenda okulaba nga waliwo obwetaavu era obusinze okunzirusa emisinde enzije wano era njagala okwebaza Kyabassa nti buli seera lwoli bwe bawulira ng'obwongo butwesibye batuwa omukisa okuwuliziganyako n'abantu baffe byenkugambye ebyo byenkumenyeddemenyeddemu bye bimu okubinzirusizza emisinde tugenda kubirambulula okulabika nti twogera n'abantu baffe twagenda okuva wano lwewasemba wano nga tonnaba kutebenkera mu ofiisi era ng'otuuza bwosituka bwoti yalukugunyu embeera munange natebenkera njagala okwebaza Katonda n'okwebaza n'emikutu naddala omukutu guno ogwa CBS ekyamazima amaloboozi gonna mwagatufunako bannaffe betwakayananga nabo Petroni waffe nze mwennyini abasuubuzi ne mutuleeta wano judgment neekolebwa ebigambo ebyava wano byali bikulu nnyo mu kutusalirawo eggoye waaliwo obuzibu bwayinza okuddirira ti oludda oluli lwali luleesa amaanyi mangi nga n'emmundu ozirengerako era nakati abamu ku zo bakyazirina kubanga bayingira mu mweso guli gwennyini ogw'ebyobufuzi ekyo sina kizibu kubanga security y'omuntu wawulira nga etiisatiisiddwa wadde mba okwepimira nti kati nedda kantwale kino naye ekyo tekyali kikulu nnyo ekyali ekikulu kwe kugoberera ebiwandiiko ebya Kasita Uganda mateeka gagamba ki era bwe twava wano owekitiibwa Kirumira Godfrey nga Petroni wa Kasita n'atukulemberamu yoga mu Uganda Registration Services Bureau ffenna ne batuyita ebiwandiiko ne bivaayo ebyogera executive money eri etya constitution ya Kasita eri etya ani yakola ekituufu twagenda okumaliriza nga boodi kye yakola ekyokuyimiriza mukadde waffe yali ssentebe kyekyali mu mateeka era ne balamula nti awo bwe watyo kati ennaku zino bye tubadde tukyasigazzaamu baatugulako omusango mukulu yatugulako omusango ffenna nga abaaliwo ba board members era nze mbadde mbakulemberamu nga tugenda ku poliisi eyo nti twamuwamba tumuggalira mu ofiisi naye tekyali kituufu era tuffe tutangazizza oludda lwaffe kuba ye yali sekretary nga ye chairman yalina ebisumuluzo byonna ebya ofiisi kagamba yo poliisi baba bagireetedde omusango of course teyinza butaguzaawo fayiro naye twayitira ddala ttiimu nnene kuvira ddala ku KMP DPC n'abala bonna ne tubabuulira olutabaalo lwonna nga bwe lwatambula ne tutuusa obubaka bwaffe ne batujjako statement sekinoomu kimanyi n'ekyo kijja kuggwa kubanga ebintu byonna bye twakola twafuba nnyo nga bwe tusobola okugoberera amateeka ate waliwo ekintu kye najjukiranga nze nayagalanga oluusi okukakkana mbireke naye najjukiranga twalina omusajja omukugu ennyo omugenzi Everest Kayondo kwatamu katono nnyo zetusimbulira FM Simulo Seeds Uganda bakwanjulira ensigo y'ennyaanya gy'olina okusimba sizoni eno weeyagalire mu bulimi eyitibwa Stone F1 ebala nnyo egejja egumira nnyo kiwotoka ate nga tetawaanyizibwa ndwadde nnyaanya mpangaazi ekula mangu nnyo mu nnaku 75 zokka ng'otandise okukungula tukujjukiza n'ensigo y'emboga Gloria Star F1 ng'eneesiba bulungi ate ekula mangu nnyo emboga Eskazu F1 Green Pepper Crusader F1 akula mangu omukungulira omwaka mulamba ate
ate tatawanyizibwa kiwotoka. Waliwo n'emboga red cabbage, broccoli, cauliflower, kasooli akula amangu, ensigo z'omuddo ogw'ebisolo n'endala nnyingi. Simulo Seeds ensigo zaffe zisange mu Container Village, Gibby Plaza edduuka namba emu, ne mu maduuka g'ebyobulimi gonna mu ggwanga. Essimu nooti 7 nooti 6 77 7 nooti 1 oba nooti 772 72 nooti 2. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku lidakiika ziri 9 zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Ndine ssentebe w'ekibiina kya Kasita Uganda Haji Issa Sekito tutunulira nsonga za busuubuzi. Ogambye nti wali ogenda n'otukangulira nga yagala okutendewalira. Nga mpulira n'ojjukira omugenzi Kayondo. For heaven's sake nga I feel betrayed. Mpulira ndiriddwamu olukwe. Tekintu kyembadde nzimba nkikwasa abantu nga mpulira bagumu ekimala n'okunsingako. Zire wabbali mpumule nga nneemirembe. Ate mpulira ngugumbulwa nga ataakoze ensobi. Naye mwami Kayondo oyo omugenzi yali yanzimbira emisingi munze mutwe gwange. 1 gw'obugumiikiriza, 2 okwata empola, naye most important okugoberera amateeka ge twewandiikira ffe bennyini. Kubanga kyali kya buli azaamanya kuba ye yali taliwo nakola interpretation, ye yali atuleadinga through. He was a management consultant. Kampulira muliddemu olukwe ebbanga lyonna lye namala naye. Yakuzimbira. Ye yanzimbira obutayiga. Ate n'okudifendinga kye yazimba. Awo ne ngamba oba kufa. Era nebaza Katonda nti bwe twajjayo ebiwandiiko byonna guidance gye yakola nga nambulukufu bulungi, ebitongole bya gavumenti byonna nga tebyesazeemu buli kye twatuukangako nga kitulamula nti anedda. Boodi ya Kasita yali ntuufu okukola kino era yasinzira mu kawaayiro namba bwenti. Era ndataputa bulungi nnyo kubanga twatuuka nga batututte mu lusiriko olwo lwa Uganda Registration Services Bureau abatuwandiisa abakumye semateeka abakumye poto zaffe omuli ebyama byaffe ne batugamba munnyonnyole. Twamala okunnyonnyola ne bafulumya ekiwandiiko nga kiriko ensonga 8 naye ensonga 8 zonna nga bwe bazirambulula ffe baali abatuufu. N'olwekyo kyali kigwanidde bakama baffe abaali oludda luli okukakkana era bakkakkana tetubalinaako buzibu. Mirimu gitambula bulungi. Kitambula bulungi nnyo. Tulina okusoomoozebwa. Kuliwa? Okusoomoozebwa okusinga obukulu owulira entale eziri wakati w'abasuubuzi bennyini. Waliwo ekizibu ekifubutuse ekijja ate kijjidde mu sizoni wano ng'etandika. Sizoni yaki ebyobufuzi ebyensuubulagano weeri naye yaffe eba ya October, November, December ne January. Ekyo ekiseera bwe kikusala bw'otoba wa mukisa nnyo n'omwaka oguttako mu busuubuzi gukkuba kubanga no wali climax. Ekizibu ekyo kivudde okusingira ddala ku bupangisa nti mulimu balandlord abamu abongereza mu kiseera kino kati ate nga abantu bo bagamba nti bayongezebwako mu mwaka era guno. Ng'ekyo kiba kimenya mateeka kubanga mu tteeka lye twafulumya mu 2022 ng'ate twalyetabamu nnyo n'omwami Kayondo oyo omugenzi gwe nkugambye yatuukanga n'okusiba ennaku ezimu ng'asiba etteeka eryo liyite nga tannafa. You get it? N'olwekyo 2022 etteeka ne lisibwa kati livuunulwa erirungamya omupangisa nannyini kizimbe. Lyagamba nti omuntu asobola ffe twali tutaddeyo nti omuntu asobola okwongeza ekizimbe obutasukka 10% nga tusabye mu myaka nga 5. Kitegeeza ebeere 2% buli mwaka. Kakati titumanyi kyeka gye lyakyukira okukakana nga ligamba nti okkirizibwa okwongeza obutasukka 10% per annum mwaka gutya. Kitegeeza bw'oba oyongeza buli mwaka emyaka ena gyokka oba oli ku 40% ebeera extremely excessive. Lwaki? Nti inflation ya Uganda okutumbuuka kw'emiwendo kuli below 1 digit. Tetusukka 3 to 5. Kakati gwe bw'ogenda 10 per annum factors ziba tezibalance. Oteekwa buteekwa kubanga eriyo gozoolinnyako bizinesi ezifuuka emirambo olw'ekikolwa kyekyo. Kati ekyo kirimu okutereza etteeka era tumaze okubaga tukitaddeyo mu palamenti. Ekiwandiiko naye ng'ekyo tekinnatuuka ate waliwo n'obuzibu
ne Land Road yonna ate mulimu abamu abakitegeera nti okuga nti tosussa 10 ate balinga ababagamba nti tukugambye etteeka ligamba buli mwaka yongeza kubeera oli yagootukako n'akugamba mnange nze ndeke etteeka terinkwata nina okwongeza teriteeka limukwata tekalijja kunkwata omwaka bayisizaawo obuyisa kike naye naye abakimanyi ti normally si bwe kyandibadde factors ezaaliyongeseza obupangisa zaalibadde clearly stipulated either mu contract ezitaligabwa oba kubanga twatuuka ekiseera ne tubeera mu katugo abasuubuzi balumiriza oyo yatwongeza mu gwokusatu oba mu gwokubiri ng'agamba baleeta obujulizi ng'amazima tabawo akawandiiko ayongereza mu bigambo aleeta directive kati n'ogamba ono kati ate ekizibu ekisinga okuba ekinene mulimu ate abaasusse ne ku ekyo ate naganze nduddewokko waliwo saagala nnyo okwatula mannya g'abantu naye babamanyi benjogerako abasuubuzi ye yagambye ekizimbe ekimu yataddeko 5,000 ng'obadde osasula 3 kati 3 ate awalala kakadde abadde ku 3 ebeesusse nnyo kakati bwe twamutuukiridde ye ng'agamba mwami Sejjutto nze sikayana na mupangisa nzikiriza buli muntu ajje atakkiriza kumwongeza muwadde egitasukka myezi 3 ng'asasula nkadde yeegobe bwe lutuuka emyezi gyansabye nga giweddeko nsanga ebibye yabikoze eki yabifulumizza anziriza ekizimbe ekyamazima kikyo nedduuka oŋŋambye enkuddize naye under duress mbanyigiriziddwa ekyo tebakiyita nti nno mpadde eddembe oba oli ntutteko 1 togoberedde etteeka lyakwongeza eritakkiriza 10%. 2 okimanyidde ddala bulungi nti mbadde nkyayagala okukolerawo naye nvaawo lwakuba oŋŋambye ekyo oganye okukkiriziganya n'ekyange tugamba kale abamu baga kale atusalireko na busalizi kuze yatugerekeredda zayongeza okutwongeza kale tukkiriza naye agoberera etteeka nze ebyo sibimanyi kakati gwe kyoba okola myezi 3 ngikukkiriza oba gumu oba 2 oba 3 ojja kuba osasula nkadde bwe ziggwako onoonya awalala bizimbe ki ebisinga okubaako emberebezi ebizimbe ebisinga okubaako emberebezi bingi waliwo Kwalisero waliwo Mini Price waliwo Gazalandi waliwo Premier waliwo kati tugambe nti ebizimbe bya mukodomi wange mwami Rubega Drake Salongo si mwangu nnyo akalubamu zoli mukodomi wange ate bunjukire ne yabasikaseka Lujegere obugonvu bw'olujegere gemaanyi galu olwokubira akasimu abasikaseka era ye yennyini yankubirako mu lutalo nuno wakati kubanze natambuza ensonga zino ozijira ddala mu authorities zonna ewa prime minister ewa KCCA ewa Lord Mayor ewa minister wa Kampala ewa minister wa trade ewa minister wa housing newa president era nenfuna n'omukisa n'ompuliziganyako naye nange mwennyini namukubira kuli mugambo wayi ebiri mu kibuga nange mukwano gwange rammeka bampaayira kati labayo nga bw'ŋŋamba ye yennyini muga Katonda muggulu bwe mba mulimbira mukodomi wange ajja kumbuulira nange president yandagidde kwatagane naawe Sekitto ne Kasiita tumale ebizibu by'abantu ne muga Ssebo nzije ddi okuva lwe yankubira ku simu eyo ekyamazima munoonyeza mu kiwato nga mazima alaka kyalonda bumwanyi bwe kakati waliwo omukubirira danga bwogayingaga nti Kampala siriyo nonda bumwanyi bwange kakati ogenda okulaba ekyo kidibiddeawo eggwanga lino liriko obukulembeze eggwanga lirina abalifuga okuva ku Erosi wano paka waggulu naye Ssebo omuntu agaanirawo okuwuliriza naye nga gwe n'amaanyi g'olina togalina abapangisa bano ne bwebawulira banyiiga ne bava mu mbeera tekikoma kweno kwongeza bwongeza waliwo n'ebirala ebimanyiga ng'amasannyalaze ekyamazima ebbeeyi y'amasannyalaze yalibadde tesukka siringi 10 tebalina bumita obwabwe maduuka tebuliimu lwaki ekigaano bwa mita kati ekyo kikwata abantu nga 3 ekisooka kikwata Land Road
ekisingira ddala obukulu kikwata umeme era njagala abantu bampulirize bulungi ku nsonga eno UEDCL yasikira ekibi ekya umeme. Umeme yaleeta zino zibayita bulk meter. Bulk meter zibanguiza okusolooza mu bannannyini bizimbe ssente ez'omuzindo. Nebatadda kusolooza kati akwata kimita n'akiwa boom teno mini price. Kakati wa mini price yatoola kuli n'agabanya. Bagamba nti first of all kikendeeza price y'amasannyalaze kuona agaguze. Naye ate obuzibu kigongeza nnyo kwagota kubanga manyiyo n'atunda unit 2,203. Naye nga unit tesukka lumeka 10. Ninayo n'oli nga ye n'ebya mita tobimbuliro ba unit pa kilowatt yagereka balubu emu 2 3 5 kakati ekizibu ekyo kinene tukirwanyeko emyaka kati gigenda 4 5 nga tusaba in fact kyafunibwako ne presidential directive ng'alagira kire ekitongole ekikadde kya umeme buli muntu asobola bamuwe mita eyayaka yogera ku yaka mita balandulodi abamu obeera obase kubanga bamasanyaze bagagula eri mu bulk umeme tujegayirira baimeni UEDCL munansonyi okwogera umeme ekyamazima neegaana okutuwa olw'okuba yeyagala obusubuzi bwayo ne bannannyini property bwanguwe era kyekirine mu bifonga abasa obuwunga era nabo baba wa bulk meter kati bone balyoka basasanya mbona abalala ab'obuyumba obukuba kakati ne kifuuka ekyokulyaza amaanya kyali badde kirungi nga bwe babasaliddeko ne bagula mu muzindo bulk kakati ate naffe ne bakitwanguyiza unit netebanga esusse siringi 10,000 ogenda okwekanga ngeyo nayo yafuuka project eri awo ekayanya abantu ate ekikwewuunyisa ku bizimbe ebimu sawa 2-3 ez'ekiro nga bagajjako kakati kamera zikolera ku masannyalaze waliwo ekizimbe kye bamenya seefu 2 nga bajjemu esente empitirivu eza $, kamera zavuddeko kakati liyale omusuzi n'abuuza onsasuza amasannyalaze tulina security bamenye ne banziba kamera zijja zange amasannyalaze ga bbeeyi kakati issues ezo ziri very sensitive nti omuntu yali badde aziwuliriza ekyamazima n'akolwako niwawaawo abalala ng'ate bo kiri ku conduct bamanagers balinga bukatonda obutono naye bannange ng'oyogera kino si bonna kyova olaba nti kisanze obuzibu okuggwa bambi abeekalakaasa bakikwata nga kizimbe n'ekizimbe biyinza okuba 4 oba 5 ne impact teriiwo kubanga oli bano eno bakola mumweggalidde mugenda okumaliriza ng'ennaku ziweddeyo era oli awandiika twali ffe tugambye nti tujja kukulemberamu anaasiba ekizimbe nga tetunnaba kukkaanya n'asiba edduuka tugende tuzimenyeko kufulu tuba tukyagoba ekyenkaayana eziri mu Kampala mutudde kasita muteesezza resolutions eziri very strong kuba ffe tulina ba sector leaders tulina ba arcade leaders tulina ba zonal leaders tulina ba committee leaders tutuula ne tuyita abantu bonna n'abasuubuzi ne bajja muba mwakukisalawo mutudde kasita ate mulya nti waliwo olukiiko olutudde ku aponye kakati ate olusazewo tulumba nkya tugenda mu state hall baatuyise kakati ekintu kye mwanditambuliza mu line emu nga 3 oba 2 ezikirondoola kakati bw'owulira ng'oli akusoose gw'ogambye nti nga nnya tutule tusalewo tugatte ebizibu bino byonna tubikuba omulundi gumu oli naaga nti abo baalemwa dda kakati abo ffe tugaddewo tebatwegasseeko naffe banaba ku musolo gwa kiro tetujja kujja kakati gwe nga kyamani wa kasito soka n'osirikamu n'olinda olabe bo bano abatambuza nga bakitutte ku city hall twalindako ne ku bbaluwa nga batusuubiza nti ebyavudde mu lukiiko katusinze KCCA executive director agenda kufulumya amabaluwa eri Balandi Road teri kwongeza 10% zajja mbandi awo abamu ku Balandi Road ne bankubira kuba twogeraganya bamanyize sentebe mami Sekitto singo badoli na nekyosobola okukola gambe executive director nyanguize baluwa eyo nze mba nkimaze okay first of all take alijjawa
enjusi ye ate nyongereza mu 10%. Secondly, bwanangana nze za property rate za manje obuwumbi nga 3 kwentandikidde. Okay. Kuba sijja zimuwa. Kati ogenda okulanga ekyo kirimu okusomooza kubanga oli mukazi wa mateeka abadde mu public service for long. Nze kati nganza amanye bitambula namanyirawo nti ebbaluwa tejja kukola ki? Tejja kuvaayo. Era teyavaayo. Kaakati ensonga nebeeremu ensonga ey'okubiri ng'olesaba ate eyo semusota guli mu ntamu tolwana na gavumenti tolwana na URA olwana na musuubuzi munno kuba nabo basuubuzi esente nabeera baazijja eno kakati otunuulira n'ekyogenda omumukola nga kikubula muteeseza ganjangu tujja kukaanya Kasiita ffe tukumanyi. Okay. Abaali awo nga mwami Kasiita twandikanyiza naye bwanaate buno obubiina bwe mutusindikidde obutuvuma abamu ne bateekako n'amaloboozi waliwo gwe nagenza okulaba ng'ate kubamu kuba kuŋŋaanya abantu balina amaloboozi nga ye bamusaba ssente nti basikakanya abasuubuzi balemekaabamu abamu ku bakulembeze era namusabye amaloboozi agakuwe naye tebannaba kunzikiriza mugamba agampiriza ng'etaaga kati kakati ogenda okulaba nga katogo are you real on cause okulwana entalo z'abantu oba abamu beetega kuba mu kiseera kino association mulina ozeegendereza ezimeruka tibwezimerukira mwaka ogw'okulonda ng'ebula myezi bwezi ekyamazima eri abakola association ng'ekigikosesezza kukwata ku musimbi omungi ogutambula mu by'obufuzi naye agambe nti nina abantu sijja kuviramu awo nange nina abantu kati mwe muba mu kizibu mulwana bupangisa na Land Road oli ateze bamulengere n'abantu agenda alembeke asewo omukono kubanga waliwo n'enkiiko naye kati tukomewo kye tukinnyonnyole tukomewo tukinyweza mpuliriza oli ku Manduso 89.2 ampuliriza oli ku Manduso dakiika 28 ziise ku ssaawa 2 agisase kitu tukyali naye njagala kujjukiza nti Munnayuganda sabbuuni omulungi gwe weetaaga gw'ogenda okweyambisa okwoza engoye na byonna byetaaga okwoza bamuyita Jama whitewashing bar soap. Jama whitewashing bar soap sabuni mulungi nnyo atukuza engoye mwewevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu. Jama ono ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino agula sente za nsikobuseko bw'ogeragera nyine ebbeeyi ya sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kwoza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ono naye ajjira mu bika eby'enjawulo gamba nga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla strawberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna okwetulula eggwanga. Omusuubuzi mwekwate ebintu bitambule bulungi kubanga bw'onoosuubula bino bigenda kutambula. I&M Bank mukwano bakutegeeza bakuleetedde I&M Banking Agency. Osobola okubankinga oba okutereka ssente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money ekuliraanye. Gyayo ssente ng'okozesa ATM card yo eya I&M Bank oba tekako ssente zigende buteevu ku akawunti yo eya I&M Bank. Kyangu nnyo kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu obwa bulijjo. Genda wa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwe okutereka ssente zo ne I&M Bank. I&M Bank eri ku side yo ssente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Mirage Independence Bonanza bano bali mu bya tile. Bonanza no yatandika ng'ennaku z'omwezi lumu okukuddiza olw'ameefuga wasigaddeyo ennaku ziri 10. Ennaku 10 mukwano no zeeyambise mu butuufu bwazo. Basaze ebintu oba basala ebintu basala ssente ku bintu byonna bye batunda omuli tile mu size zonna okuva mu size z'enjawulo nga Spain, China, India, Kenya ate ne zikola wano munda mu ggwanga. Ebikozesebwa okuzisiba babisala ebbeeyi. Sanitary ware omuli jacuzzi, water heaters, bathtubs n'ebirala byonna babisala ebbeeyi. Ate bw'ogendayo kati n'osuubula by'osuubula banogula by'oguze transport bamukuweerawo mu kaashi. Omukisa n'ogulo ntogusubwa ennaku ezibulayo okutuuka nga 31 gweyambise genda wali ebugolobi ku Chinatown opposite Uganda Bati mu Rwanda Road ogenda okubasanga wokawoka mu Uganda. Esimu kuba kubira eri noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 399. Ekyo muwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi nayo buwangazi. Kino kifuna mu mabaati ga kibooko gasigidwa langi ez'enjawulo gakoleddwa n'obugumu okuyita mu mbeera yonna.
kebere nkuba oba omusana ogw'amaanyi mwaka ku mwaka magumu ebbeeyi ya munnayuganda mwatunda bakuberako walanti wa myaka 5 miramba gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa mu ggwanga wonna oyinza n'okubakubira ku ssimu eri noti 2 lwenda noti 9 noti 2 lwenda noti 9 lowooza ku mabaati lowooza ku kibooko katunonye okuzaako emabega bwana Ssekitto ebizimbo gambe kuliko bya Salongo Drake Lubega omulalani Daudi Mutebi ne muganda wange Tom Kitandwe abalala babadde tebannaba nnyo naye era nabo ndowooza balina entegeka zaabwe naye kaakati ebirimu controversy eno gy'owulira enduulu amannya agasatu ate tulowooza nti kwabo kulina alina ekimu oba ebibiri oba ebisatu bingi kitegeeza kiba kikosa bangi yes kakati kyobaddeko ekyebibiina kubanga nange nakitundde mudda ku makya Farida Bongo lakoze wanigulire ku makya era tu n'entry yaffe badde nti emyasire mingi kati muwabyembwa bano baga nti kino embwa amanyi babeera ku kizigo nti ayirya ayikwata nega nnume koleki kati ekizibu kye tulina nti eri ewaffe komala ensolo eyitewuwo wakiri tufumita ggwe nze famire gye nvaamu naddala mu sayidi ey'ebukojja bayizi nnyo tozanyira ku kitimba Allah basobola okufumita effubu naye muno mwange ne Kampala abantu balina ebyejo saagala bagendako nnyo with the time ekituufu kyeraga tukati tutambudde tekubanga waliwo ensisinkano zebalanga ezenkya tetunakituukako ffe kye twasazeewo jjukira nti twasinkana ne Prime Minister ne tugenda ku bya Uganda Revenue Authority n'atusuubiza otuddira mwezi gumu omusolo gwa kiro okutuuka olwaleero nawandiisa ekiwandiiko era yakifunye security n'ekifuna ya ISO President Office n'ekifuna Ministry ya Finance DPC IGP buli ofisi zonna nga tubajjukiza nti abantu bagenda kuva mu mbeera lwaki anti lwa nsonga feedback ya Prime Minister ku musolo gwa kiro tennafunika ensonga ya komite yateekwawo okunoonyereza lwaki ebintu birwa mu customs ekwata ku bureau mu bondi eyo abakozi abanafu n'ebirala alipoota weeri yaggwa twassaayo abantu Prime Minister yeyalagira revenue neetuwa naffe asuuzi ne tulonda abaffe lipooti yaggwa naye lipooti egaanye okubeera revealed lipooti bagamba Prime Minister yamuweebwa naye abasuubuzi bagitubanja tetugiraba yalina okugitunulamu n'agikomyawo anti yalina okutuyita at least at leadership atubuulire ebigivuddemu tutandike action plans newabawo akakiiko akalala akakolebwa okulondoola ki ekikwata ku bagwira naddala abakyayina abali mu buduuka abakola emirimu egyalikoleddwa bannansi ng'ate bannamakolero ababirejjesa ababitambuza retailing n'okuhawkinga ate nga be babyekolera kakiiko ako kateekwako abantu abaffe 5 ne gavumenti nessaako 5 aba gavumenti tekwalabira kako n'omu tebatandikanga kukola kintu kyonna abamu 5 aba gavumenti kwalikani aba gavumenti kwaliko aba just ministry ya migration internal affair Uganda Police KCC Ministry of Trade Ministry of Works n'ebitongole ebyo ebirala kakati ne tubabawa tebalabikangako abantu bagenzi wa Prime Minister nabbanja alabikako ali mu kalulu ekiwandiiko kiyogerera ku nsonga ya trade disorder sokoleka nga tutunagera mu trade disorder ekigaza kati akakiiko akakola ku bagwira tekannakola tewali kikaali kakoze lipooti teriiwo buli kimu tekiriiwo naye eryaba URA ne UNBS n'ebya bondi zonna ne airport kaggwa era omulimu bagumalira mu record time wiiki emu lipooti n'egende wa Commissioner Customs Mwami Kisitu Mwami Kisitu n'agiwa Commissioner General Mukamawe Mukamawe n'ennaku 2-3 nabaddeko naye mu meeting n'ankakasa nti lipooti yatuuka ewa Prime Minister Prime Minister nabbanja ow'ekitiibwa tumunoonya talabikako omukubira ali mu kalulu weereza message omwereza message taddamu kakati taddamu message ekyo ekizibu kinene ekigenda okutuva mu mbeera kubanga movement y'ebintu ekyali slow lwaki nti ensonga ezazuulwa akakiiko ze zimu ku solution ezigenda okuggula ekkubo kago
etambule bulungi kuba jjukira waliwo enkola eno empya ya House Bill of Lading n'ebintu ebyali byasooka kimanyi waliwo akyalinda ebyogwokusatu eryakyalinda ebyogwomukaaga speed kwe bitambulira kasoobo nnyo ate n'abakungu revenue yakyusiza staff nnyo ti abapya abazze enkola gye bakolerako ntono tebannabitegeera kakati ripooti eyo twali badde tugifunye naye tetugifuna mpuliziganya tewali wakati wammwe kakati bwobanga omusolo gwa kiro ogumazeewo abantu ne ssente zaabwe UNBS bwe kukwata House Bill of Lading ereta controversy nti luli baleetanga container abantu 2 naye olwokuba byonna kika kyangoye ne baleeta House gundi eno certificate of conformity etya kakati olwaleero buli mugugu ogulimu bagwagaza okuba nga gwakebereddwawa ekyo ekintu nakyo ne kifuuka ekizibu ekinene ennyo naye bino byonna byali badde byanguwa singa prime minister atubuulira we yakomya ensonga nze nayogerako n'owekitiibwa president emabegakaawo era ne tutuuka ne mu state house twali abantu 17 nabana president n'atugamba nti twamubuulirirawo nti abantu bagenda tuva mu ngalo ate muzeeyo otunenye n'agamba nedda temubakkiriza kangende neebuuze ku bannammwe ku bannange mu nnaku ntono nnyo ngenda bawa ansa ne muzeeyi naye takola ki mugirira temugiraba tugirina tugirabako ali mu kalulu akati abantu kye bavudde bagamba ti going forward Kasita tetulina kyakkola katuyita abasuubuzi bano nga tunagenda ku basuubuzi badoga ne trade order kati trade order prime gundi owekitiibwa Buzeki bwe yali mu maaso ga prime minister yamugamba ekyo owekitiibwa prime minister tekikumenya batembeyi kangende mbajjeko enkya action okuva ekyamugamba myezege tekuli n'omu beeyongera kutwala street abantu abamu bakitegere waliwo yankubidde from KCCA nangamba waliwo amawulire ge tufunye ti ate abantu bano ebintu mmwe mubibawa babijja mu maduuka mugamba mwana wa ne bajja babiriba kyekyamazima abantu abasuubula ebweru tebawera na 20% wadde 10 ababinona nga baholuseero bireeta babisa mu masitoowa ne babiguza aba mu maduuka abalejjesa ojja kwekanga nga kwakeedi eriko abasuubuzi 3 ababinona ebweru baliko 5 ba 10 bano bonna abasigadde babisuulako bali ne balejjesa oyo awa income tax awa kasasiro awa amasannyalaze awa renti awa trading license oyagala kusuubira nti eyagenzeewo omusuubuzi w'olosera n'amugulako empale n'amugulako amasaati ng'ajja kuwagirya emisoso gye nkugambye egy'eggwanga n'omulala eyabitutte ng'agenda biiwa ku mulyango ono waayita basobola okutunda ebbeeyi emu n'olwekyo kati bano baba bali cut out ate nga be bamajority n'olwekyo nakimunyonjodde ne mugamba please tozannyira ku bizinesi z'abantu buli muntu we yasasula okukolera walina okukolera kubamu akafaananyi oli atunda bogoyo ojja kugamba ate oyo bogoyo bamutunda mu dduuka ki eri akatale mulimu abakyala n'emyaka gitambudde ye yafuna omudaala gwe ffe bwe tunnyuka eno gye tuyitira ne tujjayo ebiwago bya bogoya amenvu ndiizi naye nabo balina emisoso gye bagoberera mu butalo kakati omukyalo oyo atajja gobagana na Kampala Capital City Authority Enforcement ani aligenda muguleko nga ziri wali ku Barclays Bank ku Market Street ne Kampala yonna babisaasanyiza kitegeza eri structure yekoze eki efudde n'ekyo kyo tetuyinza kigumiikiriza in fact kwekyo ate yo Kasita te compromising kuba ye yali birth of Kasita yali trade disorder nga Kampala afuuse ekisekererwa ate bwe kyatuukanga mu biseera by'ebyobufuzi nga gujja bagira oli ayambala enkufiira by then waliwo eza green n'eza yellow n'agikomya kumpi mu bire ng'oyo wase baana Kizito ono wa Museveni n'ayambala eya yellow ng'ekoma mu bire mukwateko mulimu ba security mulimu abalina obubundu nga tebakonekako ne kati era mu kibuga ndaba katogokererako ebyobufuzi ate kafuukidde ddala n'olwekyo mwannyinaze Buzeki nabalabudde ntitubulayo katono okulagira KCCA twamuke ereme kusasulayo ladde license ekyabulayo olw'ensonga nti kyebaliko kati tekiwaranti nga kusasula license gisasulanga lukusa
olunzikiriza okukolera we wampadde. Okay. Kakati bwe kibanga ate ku mulyango we bayita okujja wataddewo ababo b'otokwatako nze oba onjagaza asiku license. Oyagala kujemesa abasuubuzi. Exactly. No, yes. Obajemesa? Yes. Tewali kyakola. Abasuubuzi abo obalaba. Njagala kubuulira bw'oba to breaking even ojja kugwa. Mukugwa naawe sitekansa baddansolooza ogwiramu. Kyova olabanga Uganda ekonedde mu biseera by'omusolo ogutawera kuba beeyongerako okusasula omusolo tebakola ki? Tebeeyongera kugaziwa. Tax burden yeegejja. Tax base efunda buki? Bufunzi. Kuba tetu-encourage nga business zino zitandiseewo okuziwa omukisa okukula n'abalala bazifunemu. N'olwekyo olukiiko twaluyise ku Lwokusatu. Okay. Era ffe kye twasazeewo abasuubuzi bo batubulire kye bazzaako. Kubanga ensonga zino zonna tuzigasse. Nga bwe nzoogedde. Olw'ensonga ensonga gye tubadde tubulira abasuubuzi bano nti bw'onooyawula obupangisa gw'oteegasseeko nga gaddewo ku lw'obupangisa ajja gamba tombuulire era ebimu mbadde mbiraba ku mukutu. Mwami Sekito mutugamba ki? Bwe bagadde edduuka lyange tewazze kumenyako kufulu. Okay. Sazze kumenyako kufulu kubanga bwe twali tukkanyiza kye tujja okukola. Ate watuuza olukiiko olulala ate ne musalawo action plan etali kweri. Okay. Kakati nja kutaataaganya kye mwasazeewo okukola gye mwatudde. Ate nze ngende ne resolution eyadiba. Kubanze lwe natuula lwali lw'amabega ate lw'omwatuuzizza lwabadde lwa maaso nategedde ki kye mwasazeewo. Okay. Buli kyo tulina okubanga tubuuka tulaganye. That's one. Two. Kasita ku superiority ku gundi tugita experience gye tulina. Tosobola kutwalibwa mbuyaga. By now tumanyi butya bw'oluka ensonga kuba abantu betuwandiikira ba gavumenti. Okay. Olina obbawo obudde obumala okusootinga ensonga yo. Ate olina ne public defense ensi ekuwulire nga bwe nziza okunnyonnyola wano nti naye omusajja yajja n'alaajana wali byagenda essimu azikuba tebaziddamu. Okay. Ne president twayogera naye tatuddamu. Kati omuntu tulina due obligation okunnyonnyola omuguzi waffe omutambuze ne munnansi atayagala kavuyo ategeere lwaki mukagenzeemu. Okay. Gwe bw'ogamba nti nkya security togisurprisinga ne government togisurprisinga giwa obudde kyetwava twagamba nti abasuubuzi muddeemu tudde naye olw'okuba lwannya terunatuuka November abasuubuzi lwe baali batusabye lwe basalawo nga resolution twagambye tutulemu twegeye. Olwanya November kola ki? Anti lwe baagala okwekalakaasa ate baagala n'otubulira modi gye banaakozesa. Baba babadde batugamba okwekalakaasa okw'okuggalawo kuddibye. Kakati mutubuulire tukuŋŋaane tugende wa prime minister mu bungi. Tukuŋŋaane tugende mu parliament mu bungi. Tukole ki? Okay. Kubanga kino akamaduuka kadibye bakamanyidde. Tuggalawo ne bajja ne bakola ne batusuubiza enkomerera byonna ne batabikola. What next? Okay. Olwekyo ebigambo bino byonna nga tubyogera sifa abasalawo nze ngenda ne naawunya aba gavumenti nga bakuyise kabe president nga badda kubidde mukuma mu bantu omuliro lipooti tuzifunye abantu bennyini be bakuma mufa omuliro mwabakulembeze kubanga gwo okubirira teri office gye situukamu. Bwe mbanga nkugaa nti nsobola okwogera n'ekitiibwa president what else do you want to know? Nga ensonga negiwalirabye nga yali gimalidde wakiri tulaba ne directive eziyisibwa president ng'evudde wala naye neeri justifiable nga omunnyonnyodde olaba ddala kituufu n'akimira. Kakati gweoyagala tukole ki? Prime Minister wamulaba nga abasuubuzi beekalakaasiza n'atukulembera mpaka ku kooti kawungezi nga yagala n'abasibe baffe babateeraawo ne tubajjayo enkeera. Tugenda okuteesa naye ng'amaze okubata. Viga n'amaanyi ge yakozesa mu kuta abantu abo n'okufa mu nsonga zaffe n'atuwa omwezi. Lwaki akalulu kamwerabiza nti eriyo obuvunaanyizibwa bwe nakola? Okay. Ekyo kintu kireeta obuzibu. Era nze njagala kubuulira bakuumaddembe bonna abafunye ekiwandiiko kyaffe. Kwatiramu tukomerewo ku bakuumaddembe. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 12 nze tubulawe kuyingira essaawa 3 amasimu gakanenga situnaba kudda ku masimu. Badde kyagamba nti abakuumaddembe bitongole by'ebyokwerinda. Njagala kubabuulira sirina nze we situusizza bubaka nga chairman nowhere kubanga
amabaluwa nga sayininze singa nkulaga ekiwandiiko kino kirina acknowledged stamps zonna okubira ddala mu president's office okudde wa prime minister, minister wa trade, minister of finance, commissioner general A, foreign affairs, internal affairs kubanga yabagwira songa zonna twali summarizing urban development olw'ensonga nti mulimu ebya landlord ne tenants interpretation yawo kakati police IGP ISO n'ebitongole bino ebikola report zitwala mu gavumenti mukitwale clearly nti abantu baagala kwekyanga nange ekyo bakolera sikirina kubanga ogwange ngukoze nteesezza nammwe simanyi gwe tutateesezza naye bwe waba ebizibu biwulikika nti biganye biremye ekyo tukyogere tumanye nti byakoma wano naye tusuubiza nti kijja kuggwa mu mwezi ne kitwala 3 communication si kituufu president bwe twali naye olusembeeyo twali just a few people like nga 14 people twali na nakasero wano natuka no nze mumbulidde ensonga nzitegedde ku musolo gwa kiro mumbulidde ku ky'abantu bange nekyabagwira bano mukikwate empola kuba twagala batulabe nga abawala n'abagwira which is okay nesi amawanga gonna bwe gakola abantu baago emirimu egimu bagibalekera tojja kulowooza nti ojja kuddira omuntu akola engoye ataaze etundire azitwale embalala azitwale ne mu butale obwawamu abantu baffe bwe twaliguzizza noloza nti ensi enefuna emirimu gavumenti kyeyerabira ti abantu aba enkomerero ya byonna amagoba agajja buno obutono bwe bagabira ku bakozi baffe be bawa emirimu tusigala tusente tutono repatriated profits zonna ziddayo okulaakulanyawa ewaabwe ati batuleke ebimu tuzigabaneko ekimalanga naffe tubatundira tufune ku magoba ensi yaffe tugikuze president waliwo kye namunyonyodde nemugamba wekiwa president weewuunyisa kubanga kati gw'ogamba tituleeta ebintu byabafu buviiri n'ebirala era kasiite eggwanga erifudde supermarket naye ate bano booleeta babinona ne babireeta kati gwe atayagala baimporta ate nga bo baimportinga abano bainvestor obaimportinga bajje ate babireeta ate nga nze obingo byemu that's a controversy ekyokubiri zino primary zino mwe tusuubulira zino import ye primary y'obusuubuzi abasajja abo abakoze kuba namujjukiza president tutwali kololo watugamba nti amakolero agali enamamve 70% baliroko katondo w'omugulu bonna bazizze mu busuubuzi bwa import ne bafuuka ba manufacturer kakati eno nasale eno gy'otulugunye yaba importer n'obabiiniko omusolo olw'okuba waliwo omu China akulimbye nti ebintu abikolera wano aba akukoze bubi waliwo ebikolerwa wano ng'oyo gw'owulidde gw'olanga owa tile raw material esinga obungi ova 85% biri wano n'ebirala polyester tebiri wano nylon tebiri wano kakati yakugambye nti abikola abijja muki singa okitadde ku ppamba nandikuwulidde n'olwekyo kakati enkomerero ya byonna bannanga abasuubuzi mwenna njagala basaba temututumira temutuma association zizonna ezisubscribinga naffe sector leaders arcade leaders zonal leaders district representatives executive committees ngolese executive yenye ne committees ezikola emirimu individual members clearing agents shipping agents bano kagoliners abatuletera ebintu byaffe onaku lwa 3 saawa 4 twagala mujje ewa kuriyo ko office ya kasita out tulinawo space wetutuula wagazi bulungi nnyo wagazi bulungi nnyo mujje mutuwe forward mugenda nitubuza kati mwami Sekitto muli babi nnyo wano omusajja yazze nanzigalira edduuka wakozeewo ki kakati mbuuza bwe wava wali mu lukiiko lwe twasalawo nti tugenda kikolako nga nnya wagamba ndudde gw'ataaludde wakoze eki kubanga n'ekkubo liwakutte terikugusiza kwekyo kuba tetuli bumu era kyekyo kyesaagadde kugenda mu nnyo wookimbuuliza nti tukololera ku kizibu emyasiro egy'enjawulo gibuza embwa
owulira naye tewali kyakukola kubanga twali badde abantu batugamba mwegatte okwegatta si kubi mbadde nzijano waliwo omusajja omwami abakulira aba grain bamuyita mwami Kaijuka ale nine amaloboozi gempulira mwami Sekito tukwesiga gatta obubiina buno bwonna obuteekewa mu kubanga kati mubuza abantu baffe naye ekizibu ekiriwo nti nze okwegatta sinza asalawo abasuubuzi bwe batuula bibasalawo nti banne kino tukyegatteko ne kino tukikole why ebiruubirirwa ebimu si byebimu abamu balina ebiruubirirwa kuyamba ate abamu balina ebiruubirirwa nti nja kuyamba naye nteze singa wano nfunirawo omwaganya nja kusaba kino. Ladies and gentlemen, eyo si yewe nolwekyo nga kasita kyetuva tugamba yayagala ajja kujja atwegatteko tusigale nga tugoberera resolution ezayisiddwa nze bwe mba twagamba nti tugenda kukola ekikolwa ku lunaku bwe ruti nze nga Sekito ne bwe nabeera excited wadde intimidated sijja kuva ku resolution yava mu lukiiko nze ekole ekyange ng'omuntu musalawo lwakusatu saawa nnya ofisi za Kasiita we ziri ku Royal Complex. CBS wanje Esebo webale kuweereza mwami Lameka Esebo ono Ssenyondo Robert Muvako kisebo nsinzire no lakayi buyamba sebo kufuje tuttira mukulu tekitto nkulamusizza nnyo musajja musuubuzi wa Kampala ate ng'okoze emirimu mingi naye njagala kutegeeza nti mwami ozoolwana entalo ng'oyamba abasuubuzi naye gwe tokitegeeranga nti gavumenti amazima ddala tosobola kukulembera abantu myaka 40 omutwe gwa magezi ki abantu bonna bakaaba mwami Sekito ne bonookabirira pulezidenti gavumenti yakoowa zimuvako ki CBS wanje Lameka Esebo Bampita Meja Umar Sekito salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh watakajja wange naye nombulako olajanye kati tetugenda okukola Sekito tetubawadde tubadde maama ajatimisa kabanda ate mukazi naye musuubuzi kati ye agenda bakwataganya bulungi Sekito era tomwesamba agenda bakwata mumuwe obwa MP agenda mu parliament kwalimu abasuubuzi mwetaagisa ddala eddoboozi ly'amaanyi mwangamu abasuubuzi Bete mwekola mune mulondo omuntu wa mwenga jaba chikira mu parliament. Wakati ogana amateeka egundi yonna enkola ebuze. Ebyokwekalakalasa okugalawo bantu babitegedde nti mwekalakasa ne muggulawo ne mpondooka. Ate munaagamba tumuyika mu luguudo ate bajja kubakuba mwapatasi. Kati nze mbadde mbasaba musooke musindike maama wange ajatimisa kabanda agende mu parliament. Engeri gyali naye omusuubuzi eddoboozi erijja kuwulirwa n'ekawali erubaga wali mulwana wammwe. Okay, tuyanziza nnyo wanje. Hala. Kama wewe kutueleza. Ese unaokuliriza? Nze mukasa na ndiye ko Matete Sembabwe. Ne baba okubeera nga beekalakaasa. Buli ddakiika. Babeera beekalakaasa. Bafuna omubaka waaba muteeke bamusindike agenda abakiikirire. Kubanga jjo kubeera naye musuubuzi ng'abimanyi byonna abimanyi. Tibona abeera nga gw'osindika otabimanyi tasuubulanga nako oba weerimba sigala ng'oweereza. Kale tuyanziza walukagge emisubiro lwengo aga nti naye abasuubuzi yammwe tebikoma nze nsaba mukwatagane ebizibu byonna mu bigonjolerumu ne president kubanga yalina ekigambo ekisembayo. Kabale Michael Chairman Social Transport azagama kulamusizza Haji Sekito mbuuza Haji byonna abyogedde naye enteekateeka ki gy'alina eri abasuubuzi abaleeta ndowooza ebicupuli naddala sipeya w'emmotoka nga bicupuli nti naye tufa sipeya baleeta bicupuli. Ayubu Kalule ali mukono agamba nti weebale kulungamya nsonga oke n'abalala. Haji dakika tulina 2 dakika 2 njagala kuzimaliriza nga nebaza abo abankubirako mu gavumenti ne baŋŋamba mwami Sekito mugume noonya gundi banemba noonya ne mbabulira
ekyamazima ne batakola ku nsonga ate bituuse mu kalulu kwekwasa naye nze mbabuulira nti mu ssente ze mulaba tukozesa eyo yonna mu bululu eriyo otusente otutono otuva mu basuubuzi bano temuba frustratinga buli omu alimu olubimbi lwe ebizibu by'abantu bano mubikoleko concurrently nga bwe munoonya akalulu I will be so disappointed nga nze ntunudde nenfuna ninjogera n'omukulembeze wange ow'eggwanga ensonga ze ndaba nga asobola ozimalira mu kiseera ekimpi bwe kityo nze kye ndowooza ate n'aleka abasuubuzi batuve mu ngalo beekalakaase I will be totally disappointed. Oweekitiibwa Prime Minister nakuwa ekitiibwa njogedde naawe ebbanga lyonna ebiso omuya twagutega ffenna tetukkiriziganya nti bino tujjeyo tuleete bw'oba okoze feedback wanguddwa ne banno naye tokkiriza kuwangulwa nga tokomyewo abantu babuulire ensonga zaabwe wazituusaawa ffe abasuubuzi tubayise era mbayita mwenna oba olina obusungu ne bwoba ozze ng'ojja kunvuma jangu naye weewulirire ripooti wa we tutuuse ku bintu by'abasuubuzi bye mututuma ensonga zonna nzikonyeeko ezireese obuzibu mu kiseera kino mujje tusalire wamu amagezi nze nina obukakafu nti bwe tunaaba tusigadde nga tuli bumu no matter amaloboozi amalala agatambula tujja gayiginowalinga tujja kuguza ensonga zaffe mukama bankuumire lwakusatu essaawa 4 ku ofiisi ya Kasiita mukama bankuumire ampuliriza program bwetyo bwetambudde nze Kalule Lameka Haji Issa Sekito ssentebe wa Kasiita Uganda ensonga zizo bye biri mu ggwanga ensonga z'abasuubuzi ndowooza naawe weewuliriddeko ensonga lwaki tuleeta ensonga bwe zityo kale nze Kalule Lameka Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.